Ebbeyi y'amafuta ez'erinnya buli olukya okuva America ne Israel bwe bagula olutalo ku ggwanga lya Iran wetwogerera nga amafuta gongedde okulinya nga lita petroli ne diesel zingidde nusu kakaaga kyokka okusinziira ku minisitule y'amasanyalaze n'obugagga obw'ensi nga bukulembeddwa mu tesitesi omukulu eyinginiya Irene Pauline Bateebe kino kivudde kuba nti amafuta ge baali bateeka nga olutalo telunabaawo nga weddewo. Kati tutandise okuleeta amafuta ku bbeeyi nga olutalo lwamala okutandika. Tujja kulaba nga mulimu ennyongeza entonotono ku bbeeyi y'amafuta ku pump stations. Agambye kati akatundibwa ku masundiro ag'enjawulo baagasuubudde olutalo lukwajja ku miwendo egya waggulu kyokka bagenda kukola buli kisoboka okulaba nga emibira tesajjuka. Tukola ne bano bakampuni patina baffe abatunda amafuta ku petrol stations okulaba ntino ene ebbeeyi tesuka. Ategeeza nti wadde tulina amafuta agamala nga gali ku busire bagenda kulondoola okulaba nga emiwendo gino tegidumbula nnyo ekiyinza okukosa bannayuganda. Ebbeeyi y'amafuta tujja gitunuulira ate nnyo okulaba ntino tesuka. Tukola ne UNOC ne patina wa UNOC Vito okulaba ntino amafuta tuganoonya buli wamu. Ebbeeyi y'amafuta okulinya esibanyi nga bakaaba nga bavuga emmotoka z'obwannannyini okuli Falukusi Kabembe n'abalala bategeeza nga bolekedde okuzireka awaka. Tutuuse okuba nga tetukyasobola yadde okukwata ku mmotoka okugivuga okugireeta mu kibuga. Bo badde teva ab'entambula ez'olukale okuli takisi beetwogereko nabo okuli Mustapha Sebuginyi n'abalala bagamba nti embeera eno egenda kubanyigira ddala ddala mu kiseera kino ng'obwavu bungi. Amafuta galinnya gali waggulu kati ate abasaabaze tebalina ssente. Ng'omusaabaze ne bw'oyagala gw'omwongeze talina kati obulabikirivu bwaffe obusingawo buli awo. Era kyembadde nze nsaba gavumenti nti amafuta gabeere ku bbeeyi emu. Kubanga bbeeyi bw'erinnya nange okufunamu okusigala nga nkola ebbeeyi eba erina okulinnya. Abadde agenda e Masaka omutwalo gumu n'ekitundu guba gulina okwongeramu 5. Bwe kanaaba nga liteegenze 8 kiba kitegeeza omuntu gwe mbadde nzija eka yabwe wakati wa 7 n'akaнаana automatically 10 talwebalaabala. Omwogezi wa Out of Moses Birungi agamba nti kino ng'ab'entambula ez'olukale bolekedde okufiirizibwa wabula tebalina kyakukola nga basibe waakiri wateekebwa ebbeeyi eyawamu. Efune ebbeeyi emu amafuta gatundibwa. Weewaawo tugenda kukosebwa nnyo. Omuntu gw'otwalidde emitwalo 3 katugambe ate ogenda okutuukira amafuta ogagula mutwalo ogenda okumuzza omugambe emitwalo 4 ajja kuyita mubbi. Bwe gutyo okulinya ku bavuzi ba bodaboda abavuga ez'amafuta ng'okulinya kwago kubalese beewunaganya. Ogenda okutuuka nga n'esseero eri waggulu toto eri waggulu petrol station ezimu ne weekanga ng'ate petrol station ezimu ng'ez'Abasomaali ezimu zitunda wansi. Buli omu atunda bbeeyi ye. Abatunda ebbeeyi eya wansi oyinza okwekanga bakuwadde amafuta agatawera. Mu kino tuuseeko bifo agabirwa pikipiki ez'amasanyalaze ngano bangi bavuzi ba bodaboda basizeewo okudda ku zino okuwala okutaataaganyizibwa. Oyagala okukwatira ku eno olina kugikwata n'obwegendereza. Nze tekirina we kinkoseza nti nze nagula piki y'amasanyalaze enkoledde omulimu omulungi. Era ssaawa ya leero tetukuba gudiikudde. Kuba kati pikipiki z'amasanyalaze zino bazongeddemu ne tekinologiya amasanyalaze ne bwe gaba gagenze balina enkola gye baleeseewo eya sola. Kino kitusanze twatandika dde okuteekateeka abavuzi baffe nga tugezaako okukyusa okudda ku pikipiki z'amasanyalaze. Tuwa piki enkadde ey'amafuta oba piki yonna ey'amafuta ffe tukuwa piki yaffe eno eya Spiro weeyagale owona okukaalukalana n'ensi n'ebbeeyi y'amafuta. Ismail Nsobuga ne Disa ne Mutyabi okusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV.